endobeso kugenda mu mukaaga tefama ekintu buli ky'omuziki endobeso Hello? Jebale konjabo. Kale sebo nawe jebale. Kale anze mukunja wano ku Beat FM mu Ndobeso. Yes sebo. Anti nabadde njagala kukugamba. Nti ndi ku ssomero ku campus. Hello? Nyabo. Naye nga ninamu obuzibu nga njagala kumanya buvaawa. Nakola kosi zange bbiri. Naye kosi zange buli lwenzikola simanyi lwaki nzigwa. Kati nga kiraga nti omusomesa wange yavaako obuzibu mu kuteebereza okungi kubanga nzikola ne zindaga nti nga kubanga empulira nti nzikoze naye ate zigenda okudda nga nazigudde. Kati neebuuza obuzibu buvaawo naye nga mu kuteebereza okwange ngambamu bulabika buva ku musomesa wange. Amanya go gwani? Nze Rehema. Kati nesimu gyompadde y'omusomesa? Yesimu y'omusomesa wange. Oba gwe otabimanyi mu mutwe? Wange? Oba gwe obikola mu bukyamu? Ate nga mbikola mu butuufu bwabyo nga ansaza ezo. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Sebo. Sebo. Jebaliko sebo. Kale nawe jebale ngoli wansi nnyo. Tompulira bulungi? Oli wansi nnyo. Kati ompulira? Eyo kyali wansi. Kakati sebo. Sebo. Wandi nkuwulira. Mbadde nina ensonga z'omwana gwe njagala twogereko. Mwana ki era gwani? Nze ni muganda wa Rehema. Rehema? Songa chezo. Anti Rehema ono bamutegedde kubanga essomo lyo aligudde emirundi mingi kati yakaligwa emirundi 3. Kakati nze ndi muganda we mbadde nkukubidde nga njagala tulabe oba tulina kye tuyinza okukolawo oba tuteekamu nko kasente tulabike ng'ayita essomo eryo naye emirundi 3 aligwa. Kasente akati oba oyinza okumufunirayo ku maxi. Saagala ebintu bya bwereere. Mpulira bulungi saagala ebintu bya bwereere. Oyo mwanyi okumusiru nnyo mu kiraasi oba ompulira. Anti ne bwabeera nga musiru mu kiraasi oyinza okumuyiyizayo ku maxi tuteekemu kasente.
wangeyagala wangi sisobola mu makisi za bwereere ayina ozikolera ate nga nkuwaddeyo kasente saagala byakasente ayina ozikolera makisi ogambye byasoma tabitegeera tabitegeera musiru nnyo oba ekintu kiba mu famire ewammwe oba ni musiru ewammwe n'omwana musiru nnyo bitabo tasobola mu kiraasi ekiwulire oba mumukyusiza ku ssomero agende mu byemikono naye wano mu kiraasi ebyekitaba bigaane muse musiru nnyo obo anti kakati oba gwe otamufaako musiru tamufaako naye nga y'omu watekwa okubaawo ekizibu anti kati ekizibu ekiriwo kiki hello sebo nkuwulira okutuka obadde ki nkuwulira sebo anti akati mwanyoko oyo musiru nnyo simanyi oba kiri mu famire oba kiri ku mmwe oba kiri ku kitammwe naye ye ng'omuntu musiru kiwulire tebaolaba kisobola kumalagamu amakisi bwerere eiza mukyuse koos agendeko ku mu byemikono oba owulira bulungi sebo ajje muwase kuba nali mugambye ko ajje muwase naye sigaliko kuba muwala musangi naye simanyi omuwase sisobola mu makisi za bwereere wakira ajje muwase tusandikira oba omwegwanyiza kyova omusuula nga olw'okuba omwegwanyiza oyagala era tumukuwa omuwase ekyo ye nga ye omuntu mu kiraasi musiru kati gweyagala kuwasa musiru oba namugamba kajje muwase kuba mukazi mulungi tokimanyi muwala mulungi mwanyoko naye musajja gwolondu ba otumanyidde kubanga ogamba ota nti musiru ate owasa omusiru muba temwagala then mubireke kati tutemere ku kya ssente omuwe makisi makisi ziba za bwereere basifunyemu ziba za bwereere nga abalala babikola ne bawa abantu makisi kubanga someseza abaana bangi bayise naye oyo yagaana akati simanyi oba obusiru bwa taata oba maama mwana mutunze sikitegeera oba gwe mwennyini amusomesa oba gwe musiru kubanga oyinza okuba gwe musiru nga kyova kati awo oyagala ate kumumanyira bumanyizi kitabuli ky'omuzika ekisinga kubetifama kyansanyusizaako ogambe muwe makisi n'agamba ziba za bwereere ayagala ki ye kale mbadde nsuubira nti ayinza okuba ayagala bamale kumutestingirako microphone 1-2 agambye ono ye byagaana ngezezaako buli kimu biganye tewali kisobola gana tewali kibiganye agambye tukuwe sente omuwe makisi yatuuka yatya ku university oba byagaana omwana ayitagana ku university tagala mumanyako obudde tamulaba mu future talaba mu future naye ey'okumuwasa future yo weeri kati tolaba omusajja alina n'ekikyamu ku mutwe gwe endobeso bwetyo bwe yatambudde kunja nakachwa n'amooti mwasuze mutyamu bali kuweereza abasomesa balina omuzoogo naffe twasomanga n'omuwala nalweiso naye nga munaye masita mugweri amusuulanga ebibuuzo olw'ensonga era nalweiso yamala kukkiriza masita n'alyoka akolaki naye kale bambi kati bw'anaamuwasa engeri gy'ali omusiru n'afuna amagezi nze maama naamwe Namaliga mukatale ntumiddeko mwami wange Franka Kalungi bakyala b'omu katale ke Namaliga Amina Nabale Dubai ne Angel Dubai mubeere bulungi kitegeeza ono omwana mugezi nnyo amagezi g'alina omwami ono alaba gegasobola okuzimba amaka kisoboka okuba nga omwana ebintu abadde tabitegeera ate kisoboka nakyo kisoboka yali badde akkiriza ne bamuwa ssente tukuwe sente yali badde akkiriza naye agamba nti esente tumuwa bubonero anti kati yabiganye omwana bw'aba amuwaliteeke buli sseera ate obuzibu bw'aba yunivasite oyinza osanga nga lecturer asomesa emisomo yeka bamuweeko akole ebibuuzo bamuwe omulala asobola okumumaakinga balabe oba anaabigwera amukunja babala kutuweereza zijjwaki musinfu ekyobuzikooki munaye
abasomesa bwe baddamu ebyo omwana akkiriza ayita ebigezo tewali kyakola baba ayagala okusoma akkiriza ayita ebigezo. Nze Patrick Ngaldemala yibalayive ni president wa timu kanche eriko naye nga nze Patrick yibalayive nenjagamba oyo omusajja lwaki agabi family nsi lwaki atagawasa mu family nsi lwaki yali omusajja yalakosa mwana w'abandi fulani baziguddemu ebiri ebuwambo yanzira manga amagezi genda mwana muwala yali agava ko lesomero kuba nina basomera bwerere ageko lesomero omusomesa wankyonza wulya yayogera olabira bana bambasada wabalule nakasongola gyendi emukunja abaana abawala balabye ennaku omwana akola bulungi nnyo kumba omusomesa ayagala birala naye wabula okunja okusomesa ogwamwandu kuswaliza namugogera nanya eguswalira ddala awo omusajja musiru yatategera byasomesa mwana kakati ye omusiru lwaki ayagala amuwatte obugandi tolaba nti yamusula mukasalo kasanalo esebo yabaletere kale mukunyasa yamusoa katwani edwa ya mulongo ono gwe twakazika abalongo bwebaziba egenda kufawo nga asatu kati mukunje baani yakuwa obwongo bannawe yakadaga enenge egyomukuttemu mwenna abannanga abaddaga naye enenge egyomukuttemu mukunje ane tuwadde omugyo ku ddwa ya mulongo nga asatu ogwokuna kale nkulu mukunje wanje ono kyabbeyi wa mukimbwa naye nga amagezi gempa bannange masitera nze badde nsaba bamukyuse essomero omwana omuwala oyo